ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Nkwaniriza nate ku Unique Media webali nnyo okubeera ng'ogoberera, webali nnyo okubeera ng'olaba. Baganda baffe abawangalira mu bitundu eby'enjawulo tubeeyanza okubeera nga mutulaba. Sami programu eno erabibwa abantu okuva mu nsi ez'enjawulo. Oli baganda baffe abali ku byeyo bawangalira ku byeyo bagoberera bulungi programu zino. Bana bali mu ggwanga lyattu Uganda mu Africa bali nnyo okubeera nga mugoberera. Twebaza mugende kugenda okusubscribinga musharinge tegeeza abantu biki ebigenda mu maaso. Nze Ade Wilberforce Kimu Muyanja era nga ndi mesamike okulaba nga tutangazaamu kino nga kiri. Ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, ensonga nyingi ezigenda mu nsi y'omwoyo, ensonga nyingi naffe twagala tukugirengayo topiki ez'enjawulo tubeere nga tugenda wamu naawe. Era tugenda kwogera ku welfare eri mu church naddala ku ludda luli bannaffe abalokole. Samiki nga tunagenda ku nsonga yaffe nsaba obuuze ku bantu bw'omala obuuza ku bantu waliwo comment eri gy'obadde oŋŋamba off camera nayo tugyogereko tulabe nga tugenda mu maaso. Ogamba otya taata? Yetusebo Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nze nkwesooka kati. Era kati kikimpa essanyu nti at least tolinda ate kati gwakimbuuza luli wadde tokimanyi. Nakikutte. Bulamu bulungi. Bulamu bulungi. Okay. Bannaye mwe banne abatulaba mugamba mutya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, olunaku lugenze lutya, ekiro kigenze kitya, kasana kaaka oba nkuba, obudde bwakaziba oba bwakakya. Manyi tuli mu nsi za njawulo. Mwenna tubabuuzaako walidde oba osiibye enjala. Ataalidde okola otya? Ataalidde saba. Fukamira osabe. Fukamira osabe Katonda ajja kuwa ekyokulya. Okole nga bw'osaba ofune ssente zigula emmere. Kyekyo kyengezaho okugamba. Ombuuziza ekibuuzo. Anti munnange ombuuziza ekibuuzo ekiri automatic nti oba tewalidde ziba ensonga either wakoze ne batakusasula oba wagenze n'okola ne bigaana awo engambira saba Katonda enkya bikole ataakoze genda okole. Kirambuludde bulungi. Badde manyi oli mu kugamba nti nno oba oliawo omuntu oyogedde ku muntu omukonza yakedde n'akola ne bigaana okukola obulungi. Nenkya lunaku toggwamu maanyi. Adde program gye twasembayo okukola nze nsiba mbagamba muze siri epitome ate ndi open to learning. Oli waŋŋamba ekintu nsobola okitegeera okuggyako nga ky'oŋŋambye kiweeyinzeemu nga ndaba tekiriimu nnyonsa. Kati program gye twakola ey'abagagga si gye twasembayo. Omukyala omu yankubidde n'aŋŋamba nnyina we nagambira nti abagagga balina ebyana bibanga bizzolo. Kati abasinga balimu balinze oba banfunye bubi
nali sitegeeza nti buli mwana alina ekizibu ekyo ayita mboba alimu masitaani biki ebyo abagagga bye bakola si buli kubanga waliwo abaana abazaalibwa bambi batyo olw'okubanga maybe complications zaaliwo nga bamuzaala era waliwo family ezirina abaana oba bamuzaala tannatuuka ng'alina obulemu exactly abo si be nali ŋŋamba naye be nali ŋŋamba weebali kati for example ng'ono omwana ng'oli azaalibwa bulungi mu maaso najja ng'akola yes somo message eyo bebo be nali ntegeeza okay nze nina ekyana wano kimpi amagezi tekirina naye mukwano kiyinza kinyiiza ate bw'okikwatako bakutta bussi naye nkoze ssente simanyi gye ziraga nze nkinaaza ate nenkyambaza buli kimu naye ne bw'okikubako olwo ofuna obuzibu byange kati bye byana bye nali ŋŋamba ne bw'okikubako ofuna obuzibu kubanga omugagga aba amanyi kyekyo ekimubeezezzaawo okitegedde kankubuulire so ono yakubye essimu yabadde anfunye bubi era yakubya antegeeza nga ntereeza nti Sami bajja kutwala bubi kubanga nange eno gye ndi waliwo abaana bemmanyi nga bo baazaalibwa batyo so ne musuubiza ne muganja kujja nkikole ki kitereeze kywa nagattako bipusi ebibwa bibaawo ewaka naye nga bakirabiriranga muntu okanya kulaba pusi buli lweggula ebeerawo okitegeera sikinali ne family ezikula nga bagamba waliwo timba sota exactly kati bye nali ŋŋamba ebyo nti jjukira sitaani ye omulimu gwe gwa kubba kutta n'okuzikiriza kati sitaani akuwa ebintu Katonda bye yagaana woba olina kyoyagala ewa sitaani ate byayagala okole ebikontana ne Katonda ye byayagala okole ofune kyoyagala okuva ewuwe kyova olaba tojja kusangayo nti nagenda ewa sitaani mbu nfune obugagga mbu naŋŋamba weeyise bulungi eri mu bantu era ajja kugamba kutta ajja kugamba kulimba kola biki ebyo okitegeera so ekyo I think tuli clear bayinza otukwata oba omutereezezza actually ndowoozamu nti feedback ngeeyo gwe agoberera media tuzeetaaga nnyo enamba z'essimu kweziri aidha oteesa oba olina kyowabula oba kyotoolako era tulyaniriza ko twagasiifa ab'enkomeredde then naŋŋamba n'ekirala era mu programu emu adde naŋŋamba nalabye hositi ng'alemeddeko naye nga tokitereeza kyamulumye nnyo naye nakyo ne nkitegeera nti era nafunibwa bubi kiriwa mbu nina settlement gye nagamba nti buli ekiri ku nsi eno kya sitaani so wewambuuliza nti teriyo ekyo banfuna bubi era kantereezeemu yinza okuba mu lulimi nayogerawo enkyo naye si kye nali nkola ki ntegeeza buli ekiri ku nsi eno n'okujjula kwayo Katonda bye yagitonda buli kimu ekiriko we yagitonda ebintu ebisinga n'atonda omuntu n'amuwa obuyinza ku bintu ebisinga era ojja kwesanga omuntu ye yatuuma n'amannya eno bagiyita empologoma eno bagiyita egundi okitegedde kati ensi eno yawambibwa olunaku omuntu ono yaweebwa obuyinza bwe yabitrayinga Katonda sitaani n'agiwamba ontegedde si ye yabitonda era si bibye naye tuli yawamba
obuyinza bweyaka ku nsi kuno neyeddiza oba n'abiwamba okitegedde tikyovula ebintu ebisinga ku nsi wano systems gavumenti engeri gye zitambula zi programs engeri gye bazikolamu nekantu ka agenda byonna ebyo biri in favor tulowooza technology akula kumbe abasajja baseetinga bonoona entambula y'ensi okitegedde baagala tutuuke nga oli ne waabeera mu control room waba tayagadde ade kuzuukuka asobola omunyiga nga ka switch baagala full control of us so systems emmere gye tulya efirimu ze tulaba engoye ze twambala music gwe tuwuliriza omulabe yakola ki gwokimanyi music wojja omwetegereza music batunda nnyo waba mukyala batunda nnyo obuseegu n'okusinga music gwe bayimba atakunamye video n'ogikola ng'oyambadde ekikka wansi ku mabaga newoba oyimbye webale newoba oyimbye oluyimba olugira lutya nti batunda nnyo okunama batunda nnyo obuseegu okusinga message naye tebigwa bugwi tuli ku agenda ate wetunajja ku agenda tugenda kubeerawo paka ade kankubye kano atandika program ya welfare omukyala gwe bayita Alice Bailey basobola omunoonyako ku internet ye yakola the 10-point program eya New World Order omukyala oyo eimu ye yali yakujaabulula bulokole bujaabulula naye yagikola series specific about the years kuba yabeererawo eyo mu 1839 eyo mu myaka egyo gya 18 naye nga New World Order 10-point program zaali mukola ebbanga eryo zitandise kukola mu 2000 naye nga zakola emyaka mingi nga yafa nadda kikyengeza okugamba nti ebintu ebisinga tuli ku pulaani ya mulabe system kwe zitambulira ero fe twembula esinga tulowooza nti mulembe gwe plan technology tuli ku plan yes because point yaabwe eri kye ya New World Order kye basinga okwagala nga Bible weegamba nti Antichrist ajja kujja ku nsi eno so baagala Antichrist agenda okujja oba omulaba agenda otutuuka ku nsi eno nga tusobola omulaba nga woolaba Chris ne tusobola n'omutegeera nti yoyo kwa Bible weetugamba nga afuna soft landing agenda otutuuka ku nsi ng'ebisiyaga tebirina buzibu abantu babyagala okunama tekulina buzibu abantu bakwagala okategedde so bali mu kuteekateeka majja ga Antichrist ate nga fe tuli against it bikye boogera nga mulina okuba nga mukitegeera kasobola kuvira ddala ku system zetuteekateeka omuntu wajja nakumakya n'ogamba nze bannaye saagala bisiyaga nga bakugamba oli mu kustigmatizing abantu oyogeza olulimi olw'obukyayi ososola mu bantu ososola wojja eyo na system etuteekateeka wojja n'ogamba nti bannange mulekerawo okunama bajja kugamba ddembe lyomwalina eddembe okategedde wojja n'ogamba bannange ebintu bino mubikomye tosobola kwagala mukazi munno nga bajja bakugamba this is my body mubiri gwe mwalina eddembe ku mubiri gwe ojja n'ogamba bannange obufumbo tulina ofumbiriganwa mu bufumbo obutuufu okitegedde nga bakugamba tulina ofumbirigana single motherhood zisusse biki nga bajja bakugamba nze ndi independent as long as I can take care of my baby I'm okay abasajja mbwa n'omubuuza muzeeyi ne kitaawo mwali abasajja mbwa kati zonna system
era osoma 10 wetunajja tujja zitematema maase the 10-point program wozisoma olabira ddala nga ye system gye tutambuliramu naye nga yagiwandiikira mu 1830 biki eyo okategedde naye bitandise kukola kati nti make sure nti kuba yagamba mu point emu nti to making sure nti eddiini I mean Katonda okumusaba si tteeka kibeerenga optional wanjagadde exactly n'akugamba mu mateeka mu 10-point program eyo n'agamba to making sure nti tulinyisa nnyo rights z'abantu zibeere supreme mutu omuganko munnange omumwa amatu ennyindo olulimi uwummula byaki amaaso uwummula byaki my body dembe lyange naye nga twonooneka Sami tuleme kusumirako bantu ku 10 program eyo batugenda kujja ate tugitemeete so kyekyo kinali ndegezaako okugamba wali nakyo njala bakitegeere nti oba banfuna obi mansonyiwe saategeeza nti sitaani yatonda ebintu bino naye byawambibwa very true okyali ku Unique Media webali nnyo kubanga ogoberera webali kubeera nga otulayikinga abasharinga mwebali nnyo abatugoberera ku mitimbagano kuli TikTok mwebali nnyo mu kubanga mukikola era bakakasa nti tuli mugenda maaso tujja kuyiga ebintu bingi nnyo era naffe tujja bayigirako ebintu bingi kuba tubalukaminga okuleeta endowooza zammwe ez'enjawulo so ku mulundi guno Sami twogereko ku buweereza obuli mu kkanisa Sami nze ndi mukozi wa mikolo nga events manager or organizer naye ebiseera bisinga bifuna mu kusokolera akabalokole otuuka mu kyaki y'abalokole ebyaddala ne batakugamba oli pasita nga mutegeera otegeera n'ogamba pasita mukama wange kama yebazibwe omwawulirawo ku bano bakadeyideyi be tuyita endiga z'omu kyaki lwaki kyenjagala leero tutunuulire ova ku ky'okumwawula abantu bano one endabika nti engeri gy'alabikamu bwe kibeera nga bwambala enneeyisa gy'alimu ng'omuntu privileges ezimuweebwa buli kimu kyolaba olaba nga mu kyaki ddala kiragira ddala nti bano zirabika zendiga za muki kituuka ne kussa erivoola oba okuyisa mu bantu amaaso abalokole bano abagoberezi omusajja gwe mugoberera mulabe waali omusajja gwogoberera laba waatuuse gwe laba wooli naye ng'ate gwe nga gwe Sami njagala onsiigire kufanyi lwaki kirabika bwe kityo mu ddiini naddala ey'obulokole okay kakati nze ndi musajja mulokole naye ndi musajja mulokole ali ayogera ebintu nga weebiri abasinga okuleeta embeera eyo be baddukanya amakanisa oba oyinza okuyita abasumba yes abasumba abasinga mu Uganda eno baayiga kuweebwa si kuwa nga tetwandisuubidde nti omusumba yandibadde nga ne waatalya naye abantu bano bali around ebyo byakyuka omusumba nagamba luli nti bano veso ne bo beefuula kuba omusumba tuyina omu yayogerera mu bano very true naye ate omusumba oli gwe ayogerera mu bano byabagamba okukola si bye bakola kubanga omusumba ayogerera mu bano veso zino yalekawo endiga 909 n'agenda n'anoonya eri emu eyali ebuze okitegedde nti kitegeeza yagoinga extreme yes okununula n'eri abasumba be tulina mu kifo ky'okufa ku ndiga zino ngono we yafa ne kweri emu n'aginoonya nti hamune abantu b'empeereza nabo 10 nga gundi ne gundi simulaba ayagala bamufaako ye ng'omuntu
kati ne weesanga mu church nga otunulira Ashe nga tegudde olubege notunulira omukubi w'ennanga agikuba ayayuuya notunulira worship team leader nga yenna asiiwuuse notunulira kagundi ke watayazo bwe bayimbira nga bukaddiye okitegedde lwaki abasumba bo balowooza nti be baweereza bokka abasumba tebatwala baana bano nti nabo bali part of buweereza nti era obwa Ashe oyo bwakola ali munaye kuweereza mu kiti kye bo balowooza be baweereza mu kkanisa bokka bano abasigadde Mukama ajja bbawo omukisa naye ate nze pasita Mukama omukisa agumpa naye nammwe ne mumpa kuba at the end of the day wabateekawo akabbu bwe tokimanyi nti nno wano omusumba emmotoka efa ne bajja katuti baga tusondera omusumba entambula naye omukubi w'ennanga aveeyo agambye bannange musumba akagaali kange nga bamugamba okolera Katonda beera n'okukkiriza akagaali ojjafuna sente tulina omusumba wano bakola ekivvulu alina ekivvulu kyakola nali njogerako ne omwami ono yali akola programu y'abafere ku Kingdom FM mwerabidde erinnya mulako ku TikTok ennaku zino n'agamba nti baapuushinganga olukuŋŋaana olwo olw'omukulu end of year naye nga bagenda okuyingira emyezi egisembayo October, November, December teba musaala kusinziira ku bigambo bye era omukulu abategeeza nti tuli sente zonna tuteekateeka naye nga be basumba be bamu ate ne mu church bagamba abantu nti bannaye tugenda kuteekateeka tuleete buli omu kyalina abasajja ne baguma abakozi ne bamanya tuteekateeka ne balanga emyezi katugiswamye naye okusinziira mu bigambo bye yaŋŋamba vidiyo gyeri yaŋŋamba nti olukuŋŋaana oluggwa ng'olumu ne ssente ezikuŋŋaanyiziddwa zimanyiddwa ekinene ennyo omukulu kye yakolanga mbu yabayitanga waka n'abeebaza n'abawa ekijjulo n'akiggalira ye ne famire ne bagendako e Bulaaya bakooye nnyo agenda mu ka trip naye ng'ono weebale amaze emyezi emeka abadde asuubirayo akasente agenda asasula renti atwale abaana ku ssomero basasule sente za fees ng'omulesaawo ebyo byali bigambo bya in fact bamuyitaani mwerabidde kuba kyoliva something like that naye yakolanga programu y'abafere ku Kingdom so welfare ani yandibadde afa ku welfare ya abaweereza abali mu church yandibadde musumba kubanga etwayogera kirungi topic zolonda zijja zigoberagana kubanga mu programu yaffe yasooka nakugamba omusumba abanga taata so mu buweereza kirabikanga abaana balabirira kitaabwe kati mu buweereza kyakyuka nti abaana balina olabirira ki because gwalina okumanya nti ono Asha yeetaagayo akantu kayinza obutaba sika buli lunaku naye baweeyo akantu kuba ssente baziraba abamu be bazibala nozibala ne bakuwa lipooti ekimu eky'ekkumi tufunye zino kino n'omugamba Mukama akuwa omukisa n'addayo ng'atambuza bigere mu butuufu bano abaana babeera mu buweereza bwa musumba si bwe kiri lwaki abaana obakkiriza n'okugula yunifoomu za simanyambu simanyi eza ttiimu kwaya abaana badde babapima bupimi faayo nnyo olabe tulabika bulungi mu banno bamanyi n'obaga atalina yunifoomu taddamu kuyimba sande ejja teri kuyimba okitegeera mu butuufu gwobeera otya kati nno ate ogenze kuba Asha naye waliwo abasumbamu bemmanyi
ng'omusumba yeyeefaako yekka n'assistant oba kulaga assistant pastor nagamba oyo assistant wooli owakana nga tewali yadde kyabagata n'ogamba tekijja kusoboka ono ng'ayambadde n'empale agikubye ekiraka nga n'ekiraka we yakikuba wajjawo ekitulina naawe wala akubawo ekiraka oli akyusa amamotoka tutuuka ne mu mbeera ng'ey'okusonda n'emmotoka eyo tugisonda wewawo tuwaayo kino ekyokuweebwayo mu kyaki nindi emmotoka tugisonda bannange emmotoka y'omusumba ebulako sente bwezi okitegedde kati nkubuulira gobeera musumba ng'oli eyo nga weeyisawo otyo oli mu bibyo oli mu bibyo kankubuulire akitwale nga taata addira abaana ate nga bamulabirira ekifo ky'okulabirira abaana kati adde nze kankubuulire waliwo ebintu mu Bayibuli ebitateesebwako nga byo biri straight forward. Katonda gwe tusinza yatugamba ebintu ebimu bikola oba twagala tetwagala nga wotabikola oba omujeemedde era tosuubirayo ggulu. Yatugamba okuyamba woba osobola okuyamba yamba omuntu oyo kwawa omuyamba oba oyambye nze. Yes. Era nagamba nti bajja kubuuza nti nga tetwakulaba wajja ddi ng'oyagala ekyokulya wajja ddi ng'oyagala ekyokwambala netutakuyamba Yesu tetwakulaba. Nagamba nedda we waliisa oyo eyali ayagala ekyokulya omuyala wali oyamba nze, we oyambaza oli ali talina lugoye wali oyambaza nze, naye we wagaana okuliisa oyo tewaliisa nze. Okategedde? Kaakati ekyo tekiriiko kuteesebwako. So omusumba buli wovaayo n'okotoggera abaana bano boweereza nabo kitegeeza ansi eyo tojja kuba nayo ey'okuliisa. Kitegeeza toyinaayo kifo. Nkubuulira Bayibuli erina ebintu byeyalagira nga byo oba tobikoze tosuubirayo ggulu. Nga byo baakugamba bino olina obikola. Kati gwe musumba obeera otya ng'oli mu kyaki gwe abaana bo balyoke abamu basomera na Bulaaya ng'olina waliwo abaweereza abaana tebali ku ssomero nga tebasoma mitwalo 15 10 ogisobola era ng'omakimanyi noba nga tobayamba gwe nolowooza osuubirayo eggulu. Sami abo nyini mulimu abantu abagenda ne bateekateeka emikolo. Njagala nnyo okugira emikolo kwa experience yange ngatta mu church direct. N'obuuza omuvubuka ali Kawasa nagamba musumba yakoma kuŋŋamba tutegeka olunaku to extent ne church esasulwa okugatta. Can you imagine? Kale wandisasuza Sami ayagala omugattira katugezaawo nga si waasabira naye omwana amuweereza mu church omusasuza sente eza service eyo egenda kyokka baagala ebitiibwa ku mukolo aba ayagala bamweyo ka mention mutwebaza musumba waffe atuyimiririddewo. Nenga yakoma bagamba tutegeke olunaku mulina okubeera nga muli bagatte. Tugenda twala kyewa muzadde Mukama ajja kugabirira. Kati adde nkubuulira abasumba abamu wano bali mu byabwe tebayinaayo ggulu. Ekyo kyo nkikubuulira adde kubanga nakugamba nti Katonda tatuwa bulamu bulungi kuyamba ffeffekka. Atuwa obulamu obulungi tusobole okusitula abalala. Okitegedde? Kakati gwe weeyagaliza wekka n'osalawo buli kyokola buli kikyo osanga omusumba ayina emmotoka endabiramu ziba waggulu, ayina bodyguard, ayina ennyumba lubiri lulamba, ekikomera kiwanvu kikoma waggulu, kuliko babudi wires, kuliko ne buno obw'amasannyalaze, geeti ekoma waggulu, kuliko nno n'abakuumi abalala 3.
maama katatolo katonda g'osaba eyagamba wesikuuma kibuga abakuumi bakuumira bwere toyongeddeyo omusumba oyo gwogeresaako ng'ayina we bakuŋŋaanira ayina we bakuŋŋaanira naye ng'enkuba weetonnya kati okubasiba ekimmondo manyi kyakola enkuba weetonnya nga naye ajja mu bitoomi wano Sami otera okuŋŋamba oluguudo otera okuŋŋamba oluguudo nenoza ku luno bali awo nga ku ssettendekero ekkulu bali awo basoma naye nga osegedde akulaga biri byonna byewagamba ebyomubiri yabitereeza weebale asoma ayina personalized yes seemusi bbiri okategedde owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 tuyina abasumba omusumba lwaki weetaaga emmundu okukuuma kati nno oli ku mmundu tuyina abasumba nga ye tabeera mu praise and worship abeera mu mmotoka ajja kujjanga kakati baana bali banatera omuyita n'asindika abakuumi ne bajja ne basuka omanyi nga president anaatera okujja ne bakebera balawuna endiga ne bagenda katuti ne balawuna okategedde kati omukulu n'alyoka ajja abo bonna tebayinaayo ggulu sibasalira musango naye okusinziira ku bye bakola okujjako nga bajja kukyusa naye we bagendera awo nga tebayinaamu kwekuba mu mutima yadde nkusuubiza amazima bayibuli si weetugamba okukola Sami tulina abasumba bakoze ekituufu ekirina okukolebwa kuba bonna abavuddeyo abamanyi abatutumuse bye twogerako byonna binaku byolumusi byekuusa ku ebyo gye bali abatono abagenze ne bagoberera ennono gye bali naye omala lwaki tubamanya nnyo lwa nsonga tebeegulumiza tekiba ku bo kiba ku buweereza naye bano beegulumiza be baba buli wamu be baba ku biposita be babeera ku zi TV ayina TV eyiye naye ne TV endala ayina osasula bamukube okitegedde TikTok account kwali Facebook kwali ate mbu tulina ne YouTube channel kwetuli ate mbu okategedde kati nga tosobola kumanya oli abakumulamwa tetubamanya talina kyagala kakasa talina kyakaka naye bano baagala nnyo kakasa point tinze asinga bali mu byabwe ekyo nkubuulira bane bananzonyiwa leero njogezzaamu obukaamu ekirungi owa kituufu bwe kirina kuba nga twagamba nti osobola okgenda mu comment section oba okutukubira ku namba z'essimu by the way ne tutuulako ffenna wamu ne twogera eyita n'otoolako oba n'oyongera exactly Sami why do you think nga tuwumbawumba lwaki olowooza kiki ekireetedde abasumba bano okulaba nga basigadde mu mbeera wezi ne bava ku nnono za kyaki bweyina okubeera biki ebyo bibaleetedde okutuuka ku linessa kyaki njagala ya kalina emmotoka njagala eri nsajja like kiki ekivuga gundi eno okubeera ngaeribeefa fe abagoberezi tutya abagoberezi bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya n'okutegeera abagoberezi fe abasitudde abantu bano ne batukikinirako ne batumanyiira obutafaayo kwagala kumanya kigambo kituufu tuwadde kyansi bano abafere ne batutegeerera omanyi tulina ekizibu si buli agenda mu kyaki nti mulokole okulokoka bayibuli egamba nti alinze abo abakooye era abazitoowereddwa bwe bagendayo abawummuza abasinga mu kyaki tebannazitoowerera naye bagendayo olw'obuzibu obutonotono bwe baafuna nga butono tebunabazitoowerera naye olwokuba yawuliddewo ngenda mu kyaki wano nyina katemu pyomu gwe mmanyi
yeesimbye nawe era yazzeewo naye ye ekyamutwala mu kyaki si kuba mbu yalokoka naye yawulidde omusajja wanono wakwatako ku gundi oyitamu wabawo enjawulo gy'oteeka mu bulamu kati teyalokoka bw'ajja n'akusabira essaala kati okulokoka obeera weewaddeyo okukkiriza era otambulire mu nkola za Katonda nga Bayibuli weegamba. Kati ife obutafaayo buletera abantu bano tubba. Obutabuuza questions ze tulina kubuuza. We need to ask questions abantu bano nti kino ky'oŋŋamba nti gwa ŋŋamba kino kyawandiikibwawa kiriwa sanyi oba onodda mu kanisa anti senga ffenna tukola tutyo wakiri kanisa tugivuunika anti ekkanisa weerabira nti yenze si byebizimbe by'otuulamu ffenna tuvaayo ne tubuuza questions ze tulina okubuuza beddako kiringa ng'omuntu nga akulimba ajja limba nnyo abatamanyi amanyi wajja natandika okubuuza ebibuuzo ebiri vital mu topic eyo ogenda olaba ono abadde alimba yeesegula mpola ng'agenda kati ffe tulinganga ebintu ebiri awo ebizanyisibwa ku remote tetubuuza bibuuzo tuli ba yes man okitegedde gwe twaki omusumba tomubuuza nti bannaayi Bayibuli etugamba kino lwaki okoze kino kale wadde akulimba naye annyonnyole naye amanya nti abantu bano bendi musimbuzi abasumba banaategeera nti nno abantu baalimu bategeera ajja kudda mu sheepu kuba atya okuswala naye omusumba ajja n'ayogera ebintu ku kituuti ne tukuba ngalo omusumba n'agula emmotoka eno n'aleeta endala okitegedde mbutufu omusumba ajja n'abagamba nti bulijjo musonda ssente ajja n'abaga bannange tetulinaawo ze twasonda bulijjo ziriwa naye akulaze wasula amaze otereezaawo gw'oli najja n'akugamba nti zino ennyaanya ze nalimye za mukisa wazirimidde wa mu ggulu gw'oli najja n'agamba oli omuceere guno mb'omukisa ofuna amazzi gano buli woogatwale waka n'oganaabako onaaye buli kisira mu butuufu n'okkiriza ebintu by'ekisiru era buli kadomola ka mitwalo 10 kati ebintu ng'ebyo oba tegera kye ŋŋamba byawandiikibwawa kyenkugambye abasinga abali mu kyaki si balokoleuffe nze bali babikola manyi lwaki sibazzaako mukono bali era lwaki nyina obusungu gye bali bye bakola babimanyi tewaliiwo musumba abo betwogerako bonna abeeyisa batyo batamanyi kye bakola baba bakimanyi mbu kye tukola kikyamu naye olw'okuba baagala okubasinza baagala ebyamasanyu baagala ebya ssente baagala okubeera ku nnyonyi baagala okukola biki balabike mbufa balina following basigala babikola ekisooka tewali abakwestioninga era amanyi ne bwakola ebintu byonna byakoze ebikolo kye kiri kye nagamba luli naye nkugamba nti waliwo ebiri mu ddiini olumu ng'eno senga weebiri senga bituyambako ku bizibu ebimu ako abantu bange basobola okuyomba ne bagamba mbu ki abayisiraamu abo balaba tosobola kukeera ku makya n'obagamba bintu bye batategeera bitali mu Qur'ani ne bakuleka tekisoboka okitegedde abakatoliki abo balaba abasonda ssente ku muziyita kereziya eri wansi mu kyalo baza akauntingira up to Kampala wano paka kati ffe obuzibu buli nti nga we nakugamba yamanyi era yazipulaningira kyolasobola okujja n'abagamba banne bulijjo tusonda naye tetulinaawo n'omubuuza naye bulijjo ze tusonda zigendawa wezitukira yeye yabagambye okitegedde kati nze obuzibu mbuzza kuki kuffe abali mu kyaki kubanga weva mach bali ne munagamba mbu tebannalokoka baabula structures zaabwe eziriwo
bazigoberera era we bazivaako ku mulamwa nga bazivuddeko bo bennyini abakkiriza mu ddiini eyo bakwestioninga lwaki kino kiri faaza tulina kuwasa ate lwaki kyowasizza okategedde niffe tulina abasumba eno bayibuli etugamba omu alina babiri tulyoke okitegedde namunyega mubuuza lwaki kino kiri bwe kati iffe abali mu kyaki ffe muzibu naye buvaawa tetwagala kwetegeerera twasalawo ne tuwa abantu bali obuyinza bonna okututegeerera mu buli kimu waliwo n'akantu akalala kendabye abantu bano bennyini abali mu kyaki bo bennyini badde eno balinga Arsenal na Man U abawagizi bapika nnyo n'okusinga abakulu abatwala ttiimu singa akeera ku makya n'asanga omusumba we nga omusumba avuze piki ne kakutanda kyaki ya Chris wali n'agula akamotoka nga badda mu competition nga badde eno mu competition omusumba waabwe naye akole ki naye mbw ayimuke avuge gakiri emmotoka esinga eya ebyo byonna ebya competition kyenkugambye tisenga abantu bategeera nti wano tuli bagenyi naye ebitutwaza gye tulaga byebikolwa bye tukoze ku nsi eno tweyisizza tutya ebyo byonna senga tebiriiwo obuzibu buli nti abasumba ebyo tebabisomesa mu kkanisa basomesa prosperity ebigendo bakuba tebabisomesa era ajja kujjako obujulizi nze nga sinafuuka musumba nze golaba nasulanga enjala nze golaba nagirawo nti naye kati nvuga emmotoka ninya ennyonyi biki naawe kkiriza naawe kkiriza ajja kukolera ekyamagero ne bakuba engalo naye tabawa insigo eri gy'alina basigamu eyagala obwakatonda okola nga katonda wayagala tukole nyinako mukwano gwange omu balina crusade yali ey'amaanyi ng'omusumba ajja n'agaba amasimu ga iPhone era TV nga zikwata live agaba ebintu ebyo mbw agaba simanya balage nti mugabi naye nga abali mu back bakita batya kuba kati nze nyinza oba nze alabika naye abali mu media emabega abali mu production behind the camera backstage ng'omwana n'essimu gy'alina abamu kubasinga okubeererawo omusumba ng'essimu njatifu-mbi naye ndo munnamubuuza ne mugamba ku ssimu omusumba ozaagaba kitasookera wano kuba tulina sookera mu nnyumba yaffe okitegedde era omwana ono singa aba anyumiza banne bali musumba agaba essimu batunuulira gwe namugamba omusajja ndaba agaba essimu buli kaseera ku TV kuba biba live naye mmwe lwaki tabawa nga n'omwana talina ansa kyokka omwana oyo gw'oyagala akeere buli ku makya kitegeeza otandise kusikiriza bali abava eri kitegeeza omulamu ogw'okuwaayo essimu toli mu kuwaayo nti oyagala olina ky'obala bakulabe osiiga ekifaananyi because nze adde sola kwagala mwana wa neyiba nga bange bali njala mbeera neebuzaabuza ne mukama katonyi mbeera neebuzaabuza okulabirira abaana abatali babo so nga ate abaneyiba bali bulungi naye gwe kimwe tulina abasumba wano ayina abasula mu kyaki abamu nno babagoba namu temusula mu kyaki naye nga kuva dda kyaki zibanzigule all the time weba binkutte nsobola okujja neneebaka nga weziri kati bagobamu abantu naye tulina abasumba olina abantu bamanyi famire ogimanyi eri mu kyaki omwo talina dde ekyokulya talina dde ssente naye gundi waabayo n'ekivvulu nemumuwandiikira ceeke ya bukadde 15 naye ng'olina ababo mu kyaki bano nga temubawaddeeyo abantu bano ababadde basonda ng'ekimu ekyekumi abadde basonda ebirabo ali mu mbeera mbi naye tumufuddeko namulowoozaako yadde naye lwaka wennaawo omuyimbi gundi amawulire gajja kuba nfune publicity so kyenkugamba nti aba basumba tebali mu butamanya bye bakola babimanyi era nze nsaba mukisa lumu naye kankireko ekyo Sami taata ensonga eno envuga ng'entwala ku nsonga emu gye njagala maaso awo nkakasa nti nno tujja kuba tugikubaganyako ebirowoozo naye ngenda kujanjula so that next time tugenda kuba tugyogera kuba abaana bano bavudde mu makwaya
ekwaya zikoze ba vocalist abayimbi abalungi zikoze abantu abali mu secular abali mu music wensi abalungi naye nga bavudde mu makereziya bavudde mu machachi bavuddeyo mu makwaya ne bajja eno mu nsi badde njagala Sami topika eno mpanvu nnyo naye olw'obufunda bw'obudde Sami anjagadde njanjulira abalabi baffe era basigale nga bagifumiitirizaako then ku mulundi gwe tunaakomawo Sami agenda kuba atutwala atulambululire ngenda nabasomera nja kufuna lisiti mbasomera abayimbi abavudde mu kwaya abavudde mu church n'abagenda mu secular era kye kibatwalayo Sami nga mu bigambo byo nga tumaliriza tugenda kuba tukwatagana oboolyawo musho egy'okuddako nsaba tusigale nga tugoberera ka notification nyiga akadde tugoberera buli kimu Sami bigambo kye bisembayo naddala ku welfare y'abantu ebigambo byange ebisemba bijabeera very simple olwa ne mbadde njogera I think sibadde mukakamu ng'ebulijjo badde mukawumu because binyiiza abantu bana betukola nabo mu church abali mu buweereza tetugamba nti basasule because tosobola basasula ssente ze beetaaga bandi mu buweereza naye akatono kabawe initiative akatono nigwe n'obeera nga toyina surprise gye wali okoleddeko muweereza mu church wadde olina muweereza ate yabakolera surprise olina muweereza yabakolera surprise okitegedde tukyuseemu amazima gali nti ne we tunaabuulira enjiri ereeta eggulu eyo ne likka wansi ne liggwa ne we tunaasaba ne tutuuya nanga we tukala ne we tunaavuma amadiini gali gonna agasigadde nti ga sitaani tugayuzaayuza ne we tunaawa zi testimony ezenkana ki nagenda mu ggulu ze goolaba natula ne Katonda ze goolaba zonna sigamba nti nkyamu newe tunazikola newonaatugamba nti Katonda yakyadde ewange tukkiriza nga enjiri teriiko bikolwa tewali kyekikolwa omusumba abadde agoberera sheeno nkakasa nti ebigambo byogeddwa bize direct gy'oli abadde akola bino ebibadde bikolebwa mu bukyamu nsaba tutereeze endiga abali mu kyaki tutereeze bw'alaba ng'omusumba alina kyakola ekikontana n'ebyo byayogera nsaba mwekolemu omulimu mu mucekinge kuba ogwo nagwo omulimu gwammwe kyakyokugiza mu mbeera gy'erina okubeeramu nze ade kapointi koyogere no kakulu abagoberezi fe abalina okucekinga mucekinga omukulu mugambe nedda wano osomye bifu tugenze tujja kuddamu wiiki ejja oba tujja kuddamu episode yaffe ekomawo mu maaso awo buli wolaba akadomanya waliwo ekize ki ekikafunawo babala ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.